abafuzi bw'atunuulira emmamba nga zimwetoolodde n'atunuulira abakutte ne n'abali kabangali nga naye ayina gy'ayina mu kiwato alabira ddala nga kiyinza ate kubeera ki alabira ddala tewali kiyinza kuba kati bwe kituuka ku mutamiivu wa munnaffe azze n'excitement n'amaalo mu bufuzi naye Muhoozi njagala nkugamba ebigambo bino teri awola bbanja n'atalisasula amabanja g'otandise okuwola ojja gasasula. Sisuubira nti gwogenda kubeera successful mu kutulugunya bannayuganda nga taatawo bwakikoze oba gwozze n'amaalo kitaawo nno abadde abikolaakolako bwe yeerimbika mu mateeka abantu abatulugunya naye nga abatulugunyiza mu mateeka era ng'olaba waliwo n'abajja ne bamuwolereza ne bamukubira ekidifensi. Museveni nno si mubi, Museveni si mubi, bw'omutuukirira si mubi, bano abamwetoolodde be baagala okuyiwa ekintu kye nga bagezaako mukubira ekidifensi nga ye okutulugunya bannayuganda obwenyi tabujjaayo nnyo nga gwe bozze n'amaalo n'excitement kugamba ebigambo bino ekyo togenda kusucceedinga nakyo bbanga lyakikoledde nti nawe bw'ogenda okikolera. Kati n'enzirayo kuba n'abawoza musimanyi ng'abaana bali kuno ku internet aboogera bagezaako okuprofilinga famire z'abantu bano abatulugunya bannayuganda ne baprofilinga famire zaabwe ne mujja ne mubagamba musimanyi bali eri abantu bali innocent simanyi biki abantu temubibateekamu abaana temubibateekamu. Muhoozi byakola akuzaabiraba bino byakola si bipya ku saidi ye akulidde mu bufuzi bino byakuzenga alaba byakola essaawa eno. So famire z'abantu abo teziri innocent n'omulundi n'ogumu. Ffe tukuze ne famire nga bw'oba okola ekikyamu bakugambira bavaayo ne bakuviirayo ne bagaa no ekyo kyokola kikyamu toteekeddwa kikola. Abaana bonna abaana baawano bonna bali responsible era nvaayo olwaleero nga ŋŋamba abaana bonna nga bakutulugunyiza muzaddewo baamutta muzaddewo yenna yatuukibwako ekintu kyonna lwa ligiimu eno ne bwe tulibanga tuvudde mu nsi Eddie Mutu ne bwalikeera n'ava mu nsi nga bamuttidde mu Tocha Chambers essaawa eno gy'ali. Abaana ba Eddie Mutu temutuulanga muwooleranga ku lwa kitammwe. Abaana ba Lita Nabukenya muwooleranga ku lwa maama wammwe. Abaana ba Yasini Kawuma muwooleranga ku lwa bakitammwe. Gavumenti eno bye bayisizaamu. Ne bwe babanga olwaleero abatulugunyiza bazadde bammwe bano ba Muhoozi ba Museveni bavudde mu nsi abaana baabwe omuggwaŋŋanangako nabo n'obwenyi temubalekanga bali responsible basasuliranga ebyo bazadde bwe bakoze kuba bazadde bwe bakola abaana babirabye era babimanyi muwooleranga temubattiranga ku liiso musimanyi mubasonyiyo bano bazadde baabwe bakola bo tebali responsible ebbanga lye bamala nga bazadde baabwe bakola bye bakola nga baliyo beekukumye bwekukumi abaana abo bali responsible temubalekanga muwooleranga ku lw'abazadde bammwe ku bukaawu n'obulumi bwe bayisizaamu otunuulira ekifaananyi kya Eddie Mutwe muganda waffe ng'ali humiliated abaana be bwe kibanga ffe just mikwano gya Eddie Mutwe omutunuulira bwoti n'owulira nga onafuye mu mutima ne kikutwalira ebbanga okufuna obuvumu obujja okukola video what of abaana be family eri attached ku ye bawulira batya basajja mmwe byonna bye muteekateeka mukwata bannaffe ne mubalondamu be mulabanga abali sireti gye muli ne mubakwata ne mubakolako ebikolobero ne mubatta nga musuubira nti mugenda kuba mu dismantling ekigenda mu maaso mugezaako okwerulira ekkubo abaana bammwe muba positioning mu bifo ebyobukulembeze. Nkimanyi bulungi nti buli muzadde yenna bw'akulaakulamu alekerawo okwerowoozaako ye ng'omuzadde n'atandika okuteekerateekera abaana. Nkakasa essaawa eno bye mukola muteekerateekera abaana bammwe naye mbabuulira nti teri asinga kugalangatana ng'asikidde bintu be basinga okudibaga. Kati essaawa eno mutabani wa munnaffe byakola adibaga. Kyenkugamba nti omusika yenna abo bo balungi mu kudibaga bye babateekeddeteekedde naye mulowoozeeyo ku kadde abaana bammwe abo be muteekerateekera olwaleero nga bagwenganyeko obwenyi n'abaana baabo be mutulugunyiza mu lugendo lw'okuteekerateekera abammwe. Kyova olaba abaana mbagamba muwooleranga ku lw'abazadde bammwe ne babazadde bammwe nga bavudde mu nsi ng'enkyukakyuka gye tuyaayanira ffe tetugirabyeko temutuulanga eyo obutuuzi ne musonyiwa abaana b'abantu bano. Mufubanga okulaba nga basasulira ebyo bazadde baabwe bakola kuba bazadde baabwe babikola ku lwabwe. Kati mulowooze ku nsi gye mugenda okulekamu abaana bammwe abo be muteekerateekera nga mulimu abaana ba Eddie Mutwe ne mukeera enkyanga mumuttidde mu Tocha Chambers nga mulimu abaana ba Yasini Kawuma mulimu abaana ba Segirinya mulimu abaana ba Lita Nabukenya nga bali mu ggwanga abaana bammwe mwe bali. Abaana bano bwe batuula eyo ne bamaama baabwe ne bajjajja baabwe mulowooza babagamba ki? Natunuulira omwana eyakwata ekkubo n'aleeta ssente ku kitebe
nga tayina bwayita mama wa Bobby Yanga tayina bwayita Bobby Yanga naye because mwana muto ali mu emyaka ejagala ennyo sente naye omwana nafuna empathy nafuna obulumi nakwata sente nazireta ekyo kiba kikulaga ki kati bwabanga oyo atayina yadde kasaayi ku Bobby Yanga asobola okufuna okulumirirwa okwo neyerekereza akasente mu myaka ejagala sente nagamba nti kancontributing ku mama wa Bobby Yanga omusibe kati abaana ba Bobby Yanga abaana babo bemusse obulumi kibo bayina ku mitima bwabanga oyo omwana omuto nga bwafaanana bwati ayina obulumi obwo muligenda kuddukira wammwe mugenda kuddukira bweru w'eggwanga nga ye wasinga abanyiivu mugenda kusigala mu ggwanga omuli be munyizizza abo abaana bajja kusasula ne muli bamuvuddemu kati byonna bye muzimba nga mbizimbira baana bammwe bajja kugalangatana bwe kibanga kino ekitamiivu bwe kito bwe kifaananye oyo tagenda kulasitinga bbanga ddene ayinza okulowooza nti byawola amabanja tagenda kugasasula ojja kugasasula mwate twagala Katonda ababeezeewo aleme bajjawo mukombe ku ebyo bye mukoze amawati